enamutwala ne tukola sikaani ne bagamba Susu bamuyitako ekitwe kyaki kya Susu bakijjako yakisalako cucu ne bamusalako ekitwe kya Susu baba Saidina bangamba kimu tetulina kyetusobola kola ki kukolera naye kyetusobola okukolera tusobola kusindika ku Eurocare enansana nenkwata boda mukadde ako nengenda ku Eurocare enansana okutuuka nga okulaba obulabi omusawo erina okuvaamu emitwalo 6 pikirani yakyalako cucu bamukyalirako kandabeko cucu kyalako bakyalako cucu w'omwana bamukyala bate bakukyala yakukyalawa kyana ekirungi bambi n'obwo buyambi nja bwebaza n'okuyamba Shafik bana kati nga maama sijja musuulira muntu yenna naye nange nkooye otoba mukino omukulya leero biganye alina okulya enkya byakoze bitya kati n'obeera awo gundi yatutama gundi yakola bwati bamisa buyambi nyambe mama Fina Fulfiga kale yenna asobola okuyamba sigenda kutema nti gundi oba gundi saba kunyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Omulabi waffe omulungi wa Blaze Media tukwaniriza ne ku mulundi guno era tukwebaza okubeera nga emboozi zonna ze tuteekayo ziraba. Mwebale kubeera nga ebbanga lyonna mulaba ne mwongera. Amanya gange nze Ssennoga Blaze Jordan oli ku Blaze Media omukutu gaggadde kwe tusenzedde okubeera nga tukuweereza. Nyongera bategeeza nti omwaka banaye gwe twolekedde gwa bya bufuzi nnyo tolekedde mwaka oguli so sensitive mbadde nsaba mubeere beegendereza nnyo omwaka gwe twolekedde towabizibwa beera ku mulamwa. Ku mulundi guno omukyalo ono gwenzize naye agenda bababuuzaako naye omukyala gwendi naye muwala ndowooza akyali muwala atannaba beera nga akula nnyo naye obuzibu bw'alina mutabani we ono mutabani we Shafik yafunamu obuzibu nga bakamuzaala ebiseera we bagirira abaana awo nti babatayirira ne mu kugenda omutayirira omwana ne bamusalako omutwe gw'akasajja oba ku busajja bwe ne bagukutulako akatwe era wenjogerera wano mwana muto naye awezze emyaka 2 naye nga talina busajja akatwe bakakutulako buli omu alaba asobola obeera ng'otegeera kyentegeeza n'embeera omwana mwabaali si nnyangu. Mama we kababuuzeeko ate tusobola oba nga tusimbula. Shadia. Alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ng'olabye n'obuzibu. Okay, kyajja kitya? Sooka otunyumize olugero gye tutandikira. Shafiki wa myezi 4 na mutwala mutayirira byali bya mizikiti balanga 5 muleta abana tubatayirira babatayirira 15 ku muzikiti ekawempe bagwita wali kati mukulanga tata we nankubire sinna ogekawempe mbogo kawempe eno wansi munkere ham tata we nangamba mutwale yuba mutayirira ku muzikiti waliwo ne neighbor wange naye yatwalayo wekolo lwennyini olunaku twagendera ffenna twala Shafiki mukumutayirira kuba batayirira abana basuka mu 10 mukutayirira Shafiki tudde ewaka nga Shafiki talina buzibu bwonna teyakaaba nga yeebaka mukusituka nga ajjeeko kino kipama kyebateekako mukukijjako wakijjako kwolwo ye mwennyini yakijjako nga yeebase nkolo lwennyini mukukijjako tetulaba Susu netulaba ngeri gyali nti yali munene nnyo gyali omunene gali amasavu gali kagazikoze ekigaze kungulu tetutayirirangako ku mwana bwe mulundi gwange wali gusose n'okulaba omwana gwe batayiriridde waawo mukadde ako netubeerawo nga Susu tomulabako nga simulaba ne wayita ennaku nga tafuka naye netulowooza ajja kutereera netubeerawo wiiki emu ey'okubiri omwana ng'atandika okulumizibwa nga tafukirako ddala nga atandika okuvaamu amasira n'omusaayi katono nnyo okuva lwe bamutayirira ng'alya ng'anywa
Yali anywa ng'alya. Naye nga tafuka. Subhanallah. Kati ne bagamba muzzeeyo ko omusajja yamukola ki? Yamutayirira. Ne tumukubira essimu. Nenzirayo ku muzikiti ne nfuna enamba y'oyo omusajja ne tumukubira essimu. Ne tumugamba omwana nga atakola ki? Tafuka. Susu tekuli. Nangamba muleete mulabe. We yajja ne mutwalira omwana ku muzikiti kwennyini n'amulaba. Mu kumulaba nangamba omwana kati kasusu kadda munda naye tumulinderindemu tujja kudda tukole ki? Tumuddemu tumutayirire. Nimugamba kaale. Ningamba taata we nangamba kaale. Twaddamu mukubira n'ajja era nitumugamba naye omwana embeera ng'ekoze ki? Nga yeeyongera bweyongezi tafuka. Ndagamba ngenda kujja kati kwekola ki? Naye bange nangamba nedda landiroodi wange. Nangamba omwana mutwale wa ku Saidina. Yogera naye Shafi. Chuchu. Bambi. Chuchu. Ne mutwala ku Saidina. Namutwala ne tukola scan. Ne bangamba susu bamuyitako ekitwe kyaki kya susu bakijjako. Yakisalako. Chuchu. Ne bamusalako ekitwe kya susu. Baba Saidina bangamba kimu tetuna kyetusobola kola ki kukolera. Naye kyetusobola okukolera tusobola kusindika ku Eurocare enansana nenkwata boda mukadde ako nengenda ku Eurocare enansana okutuuka nga okulaba obulabi omusawo erina okuvaamu emitwalo 6 nenga tunalaba na bujjanjabi kibwagenda okuba batagenda bukuwa bagenda bukuwa ati wenatuuka nga emitwalo 6 ate sitambudde najo ninga manedda kati wenatuuka ku reception omukazi yaliwo nangamba ogenda kumpa emitwalo 6 ogenda olaba dokita akubulire omwana buzibu ki ku Eurocare wenatuuka nga wabbeeyi nenvuga nenzirawa emulago okudda emula nasooka kudda waka ati mba nkomayo waka ne banga batugambye omwana we bamutayirirako susu gatandise okuyitingana katulabe omukyalo omunangamba nange owange bamutayirira ne balekako ekikuta ye yamutayirira n'amulekako ekikuta wansi nekitagwako era ku gundi yewamu kwolwo lwe lunyini olunaku lwe natayirira onooli we yali kati nangamba nze namukoze eki namuzizaayo naye yakijjeeko kati ng'onasanga bakyalawo mu kagurupu mu kasitensenyi ng'olugambo lusansanya omu nangamba mutwaleko ewa zalisawa nga 12 mutwaleko emulago era saasibamu nekyusa nga amasira gakyafuluma naye ng'omwana akaaba kati mukutuuka emulago natuuka naye ng'obudde bugenze ne bagamba obudde bugenze wano saa zino tekitukola kuki ku baana badokita bagenzi naye nansi yaliwo nangamba nedda nakebera ku mwana ng'omwana tafuka nangamba osobola ogenda wali wammanga nengula akapiira nengula ne gloves ewwa manga emulago waliwo pharmacy bagiyita first pharmacy nengula akapiira nengula nekyo ne gloves namusonsekamu mususu mwennyini akapiira kati kwe kufulumya ki gali amasira kali mu kufulumya mwana nazaayo wasikamu n'afuka ku musulo ne gufulumamuuko omusulo tetusobola kuwa kitanda saawa zino tewali dokita yenna akola ki aliwo nange saawa zino ŋŋenda nenkola ki nangamba ddayo naye nkyakera ku makyokole ki okomyewo omwana ng'omwana kakkanyeeko takyakaaba susu akendedde netudde ewaka makyawe nakeera nemuzaayo emulago nangamba agenda okola sikaani nengenda nenkola sikaani omulago mwennyini sikaani nengireeta nenjiwa dokita nangamba omwana bamusalako ekitwe kyaki kya susu naye tugenda kuwa ekitanda tusobole okukola ki omwana ogenda omulongoosa tumusale wano bamutekemu olupiira owendaba ku kifaananyi we nalabye tawo nga tebannafulumya kawago basalaawo era wennyini awo ne basooka ne bateekamu olupiira ne balumuyingiza munda Chuchu. Ategeeza ki? Mbu baakyalako chuchu wancha kati we twakola ki? Ne bamnesulayo
Nasula ennaku 3 ne bategeka olunaku ne bamutwala ne bamulongoosa ne bamuteekamu olupiira ne batusiibula ne tudda ewaka naye nga omanyi omwana omuto atandika stage y'okwavula yali tasobola kutambula n'oluluki lupiira yavula gwalusika omusaayi ne gujja ensira ne gajja luzibye ate erina omuzaayo bate balutereeza oba batekemu olulala ng'obulumi bungi. Dokita n'aŋŋamba obulumi omwana ono bw'agenda okuyita mu buki bungi kye tuba tukola n'aŋŋamba kye tuba tukole ki tuggyeyo akawago n'akikkiriza tukafulumye wabweru tumuggyemu olupiira. Ngamba tewali buzibu wekiba kyekigenda okukola kyomuyamba ofuuka. Ne tutegeka olunaku ne bamuzaayo mu theatre ne bamulongoosa ne bafulumyayo akawago paka nakati afukira mu kawago. Kati akawago ke waliwo ekintu kye nalaba kiringa ng'ekimyufumyufu kye nalabako wano ino nga kukundi just akake kakyali katono. Waliwo kati saawa zino ngeri gyali nti ali mu pampa talina kimuluma era ogenda okamugjamu ng'olaba kalimu katonotono. Otusulo waliwo abeera nga mulwadde waba mulwadde kivaayo kyonna ekimyufu nekikola ki ekizimba. Abasawo oyogera nabo bwe bayogera nabo bagamba ki ekirala ekisobola okukolebwa ku mwana oyo ekisingako awo? Dokita ye nga ye yali amukolako nayogerako naye n'aŋŋamba yaŋŋamba nze tukyayogera kuba mu kunsibula okuva emulago yaŋŋamba tukyayogera n'abakulu kati mu kunsibula okuva emulago ne tutuuka ewaka omwana yalwala okumala wiiki nga 3 nga talya abula anywa bunywi mazzi anywa lita 5 y'amazzi neggwamu buli lunaku ng'abuguma okuva muno paka wansi wasigadde waba wannyogo gabula ng'ayokya. Nenkubirako ku dokita we n'aŋŋamba nange sitegera mwana kikimusumbuwa ng'omuzaayo mu kiriniki omuzaayo naye nga naye ekituufu takikola ki takimanyi. N'aŋŋamba omwana ebyo n'aŋŋamba omwana oba azannya nemugamba omwana tafuluma na wabweru wadde okulingiza bw'ati ayavulira mu nnyumba n'okwavula obulumi buba bungi takola ki tayavulira wabweru tayavulira ne mu nnyumba mwennyini ayinza okutuula awo n'abeeraawo paka n'omusitula n'omuzza mu buliri. Ngamba simanyi mama Shafiki kyakolera Shafiki naye kanjira njogera n'abaki n'abakulu omukulu wagamba mpereza kati ku bifaananyi mbiweerezeko ku gundi mpereza ku kino nkiweerezeko ku gundi nabiweereza ku badokita ab'enjawulo ne bamugamba omwana byawukyazaamu ngamba tukyakyogerako ekifuna okuddamu omukola ki amukolera mulongoosa kati nembeerawo kati mu kuwona ng'agenda wuzi zivaamu ziri obulumi bugenda bukendeera mpola natandika okwavula naye okutambulako yalwawo kuba teyayimirira yasituka busitusi n'atambula ku myaka ng'ebiri mu kuva mu kwavula tewaali process ya kuyimirira yalwawo ng'ayavula nga atya obulumi nga oba yali alowooza ajja kulumizibwa. Bwe yasituka atambula butambuzi yasituka n'atandika osimbula ebigere ku myezi yali n'omwaka gumu n'emyezi nga 9. Omwana atera atambulira ku bbanga ki? Omwana waliwo atambulira ku mwaka gumu waliwo atambulira ku myezi 7 waliwo atambulira ku kale kisinziira naye no yatambulira ku gumu n'emyezi 9. Kati bwalwawo ng'akyayavula ng'olaba tasituse kuba abaana bayimirira n'atengerera n'akola ki tewafunamu kutya mu mbeera nti kiyinza oba kiri kye kimuleetedde okubeera bw'ati? Nasooka nentyamu nenkubira ku dokita we ng'omugamba omwana tayimirira n'aŋŋamba alabika alinamu ku bulumi naye ajja situka akole ki. Okay. Kino bannaye teyeekosa ndaba wali kiri ekintu kiri eri mu pampa gy'okisibidde obukyafu tebukiyingira Chuchu baby Shafik Chuchu bamukyala akuze yembeera gy'ali mbweti okuva ng'ayavula paka kati naye kati ate
Jacob mukubanga akula kati saa zinategeera ayaga kati walaba munno omulala mu myaka gye afulumyayo susu afuke naye nakugamba susu annuma nenga webuza susu annuma agenda muyisa wanga tena wagenda muyisa kati akawago kali bweru kati wabafuka mukola mutya susu ali nga wona abira nti akawaga kakoke katereka susu kati yo we ayika buyiste katereka kati kamuyiwawa kaliwa bweru kayiwa buyiyi mupampa simwambaza pampa ntera jimwambaza nga tutambula oba nyina we mulaga nga lugendo luwanvu nesimwambaza sokoleke bwabeeranga abakago kali wano bweru guyita mbuyisi ne gukulukuta tasiye tate gumuluma taguwulira takola kyabula guyita mbuyisi kati wali susu waliwo ki tewali just waliwo kidudu kya susu nkovu yawera yafuka enkovu yawona na ne wafuka ne waziba tewali kiri ekiriwo ekyandibadde nga susu eriwo nga nkovu tewali kiri tekyeyongerako kukula tekyeyongerako kola kikiri awo kati obuzibu bwe yafuna ania waneeno mu kulwala yafuna ani yayingiza infection kati mu kuyingiza infection nga alwala n'ayubuka ennyama kati ng'eyubuka ku kali kasusu infection yatuuka n'ekula kati mu kkula nga amazzi agava mu kawago we gamutonya kati akago kamanyi okuvaamu ebizzi nga byerule lulinga lusirasira biki ebyo kati we bimutonyako wansi nga bikubanga omuntu ayokyeddwa omuliro byokyawo ne wazimba we wati kati ekizimbe nekimala nekyatika ng'omuntu kitera ne kibaawo kyaliwo kibeerawo mu kubeera mu infection waba ayina infection kibeerawo waba kale kijja mu kubanga ayingiza infection oba azanye nnyo oba ayina kyeyatambuliddemu ekitali kya bulijjo wekyo kati nga wali awo mubiseera ajjamu empale ye nga ye najojjamu kati tomanyi eyo gyazanyidde oba empale engeri akawago gye kali ebweru ebanga ennyama y'omunda gye mutadde wano obukyafu kyangu kola ki okuyingira kati wate we kayingiza toyina mbeera gy'osobola mukuumiramu nga tagenze kuzannya eyo egyo emyaka tosobola tebasobola kikwatako abanneeyo nga bazannya abasinga oba naye mwennyini nga ye omuntu takkiriza kumukwatako mbu omuntu omulala amukwateko takkiriza naye ng'obukyafu kyangu kigendako bugenda direct munda kati munda mu kuyingiza infection oyo naafuna ania mu kufuna ania ensigo ziri ensigo oba lwamanyi manafu oba ki kuba waliwo Dr. Kale gwe naye twayogerako naye nangamba ekyo ekyensigo kyabika kyali kiringa kirwadde gyali ensigo zaabula ne ziddamu mu process eno gyabaddemu ey'okulwala zaavaayo eri wansi ne ziddamu kati woyogera nabo bakugamba ki ekyetaagisa ono dokita gwe nasembayo okugera naye ow'ensigo ye yaŋŋamba tusobola omukubira ne twogera ku ssente n'alongosa omwana ensigo kati ebya aniya byo tubadde tugezaako ku ddagala egganda we bityo kubanga kale tomwisi olowoozamu bayiza omulongosa susu okuzaayo akawago ate okuzaayo akawago nako kulongoosa okufulumya susu kulongoosa okulongoosa ziri ensigo nakyo kulongoosa ebyo byonna byogerwa naye ng'ekyokubeera nti ayina obusajja ekyo kyo kyavaawo tekisobola kuddawo oba yafuuka nkovu yafuuka nkovu naye bangamba ng'engeri gyali omwana omuto kisoboka okuba nga addamu n'akola ki kuba ye dokita yaŋŋamba basobola osala akanyama ebbali ne bazimbazimbako kungulu omutwe gwokka gwe gwasalibwako tekagenda kuba straight nti ng'akamuntu wa bulijjo naye nga basobola ozimbazimbako just kuzimba naaba nga asobola ofuuyisizaawo awo ekyo bagamba kyetaagisa ki okukikola era ekyani yakigamba mu badokita dokita we gwe nasembayo okwogerako amukolako eyangamba ekintu kimu ebyemulago ogenda kulinda emyaka gyonna kuba emulago buli lunaku wajja omupya ate dokita naddamu omukubira yennyini mwennyini amukolako nangamba siriiyo eyo navaayo ne bandagirirako eyo eddwaliro Entebbe Nakiwogo
ne ŋŋendayo nabo ne bakola scan yaabwe bwe baŋŋamba ebya ania nti omwana yafuna ania. Tulina omulongoosa ania then twogere ku process y'okumulongoosa ki susu. Ate n'ekyensigo ne kiba nga kikola ki kijjawo kati ate tuli kristi ya kulinda kulongoosa ania ate nga tulina okukola ku kyokulongoosa ku nsigo ng'obudde bukiyaki bukyali kuba ng'akyali kale muto n'okuba nti kati atandise okukula ayagala okugenda ku ssomero alaba banne balina susu ye tayina bingi ebiba bibutandisa okubuuzibwa kuba kati naye ng'omuntu atandika okwogera siina cucu bamukyalako ebyo ani abimugamba ebyo naye akimanyi akiraba nti tayina susu kubeera buli lwalaba banne ng'oli afulumya susu ajja kujja kugambye naye nyange njagala kufuuka mama cucu luma bw'omugyamu empale agenda okukwata nga ate yeetalaba wamuyisa. Ebintu bino nga bineraliikiriza nnyo. Saawa zino waali tagamba nti wano wannuma oba wano nga bwe kyali emabega. Akugamba era waba susu amuluma kati nga wetutuuka ewaka ng'omugyamu pampa era akugamba nti susu annuma kuba eba emwokya. Pampa eyo kyakawago kali ng'egye kali ebweru. Emwokya muno. Kati atuuka ewaka era n'agamba wano wannuma n'oyisaawo ku mazzi agookya wakakkana ne yeebaka. Kati akawago ako okubeera nga kali bweru tewaliiwo mbeera nti oba omutwalako mu ddwaliro ne bakooza oba biki bwe kityo. Gwe olina omukuuma nga muyonjo kumulabirira kugezaako kumwoleza bugoye bw'omusiba ekiro bwe bityo. Ekiro osula mu busibi? Nagula essuuka ne ndisalasalamu obugoye kati obugoye obwo obwoza n'omusiba ekiro. Omusulo gusobola okunyikira omwo kati enkera n'obwoza? Osituka ekiro n'omukyusa n'omuteekamu akalala era n'obwoza n'obuteeka ku waya n'obugolola n'obuzinga n'obuteeka. Tebuli risike okubeera nga muyisa bubi? Kubeera nga bw'omuzizaako wali ndabanga omubiri ogubeera ebweru. Tebuyina buzibu kasita kaba nga katukula tekayina buzibu. Buyambi ki bwe weetaaga okubeera ng'ozze gye ndi okutuusa message eno? Nze kye neetaaga kati nze nga mama wa Shafiki ekituufu sikyasobola adde okugenda ow'omuntu nti mpa omulimu kuba otuuka akadde nga Shafiki omusulo gwe guvaamu akaswa akabi wafuna infection avaamu ekisu nga kiwunya bubi teri muntu asobola kukwata mulimu gwabwe ng'olina Fiki. Tosobola kuva waka nti ogenda kukolerawo oba ogenda kukola kiriyo. Fiki naye ng'omuntu yeetaaga okulongoosebwa. Yeetaaga okulongoosebwa ania, yeetaaga okulongoosebwa ensigo, yeetaaga okufulumyayo susu ng'ate obudde bukyali. Ng'akyali myaka 2 alina myaka 2? Alina myaka 2 ogujja agenda ku ssomero. Amakulu kati obeera waka Fiki gwe mulimo? Fiki gwe mulimu tosobola mumulekera muntu tolina gw'osobola mumwesigisa kubeera ojja kubeera ku mulimu weeraliikiri oba kati kapa yakoze kino oba kati oba embwa yasiseeyo kino bingi by'oba otya oba weeraliikiri oba kati embwa ejja kulaba nga nnyama ekirume oba embwa egenda kula oba kapa egenda bingi by'oba olina mu mutwe kuba tulina gw'osobola mukola ki mulekera agenda kumanya Fiki ali wano Fiki ali wali ne waba mukozi tosobola era omukozi ajja kufunayo obudde bwagamba njagala kulaba ku TV agenze kuzannya tegwoba olina okubeerawo. Omulimo kati wakyali? Toyinawo tayasobola kuwa mulimu naawe ng'omuzadde tosobola kusituka kuva wakamba ogende okole. Era olina okubeerawo okumanya nti kati ku makyazuukusa ayambadde ki ye gy'alaze taggyeemu mpale ye gy'alaze ali biki azanyidde wa ali kumpi bwebityo okumanya kikyali bikadde kitali ku muntu mulala atamuzaala kyatagenda kukola. Omwami ye waali abafaako tata w'abaana? Omwami byatuuka kale bya wanene omukufunamu obuzibuzibu kino kiri yatuuka nga ebyemirimu ne bitataaganamu
bingi kale byatuukawo awo bingi ebyaliwo okwewola ssente mu zi pride biki kuba kyagenda otuukawo nga naffe tetwetegese ng'ate kyabwangu tandika okwewola ssente twewoze ssente mu pride yewoze ssente mu bamanerenda tukakadde nga n'emirimu gitataagana kuba era emulago obeerayo ng'olina okufulumya ye ekyomusawo okugamba nti munnaaye kino kiri bwe kiti kyetaagisa kino mulago basasula ate ssente sirya gavumenti tosasula ssente naye ofulumya kuba okubeerayo kulya olina okufulumya n'empiso olina ogigula buli kimu gloves buli kimu ebikozesebwa buli kimu y'omusawo omulwadde gw'obyegulira y'omusawo mulimu kujja kukwatako okay awo yogedde ku kyokulongoosa makulu dokita yabakubulidde nti kino na kino na kino bagamba ki ekyetaagisa okusobola omwana okuba ng'alongoosa dokita w'ensigo kuba kyetwagala okusookerako tugyeyo ensigo ziri nga tebannasooka ate kuddamu mutataganya kola ki zakyuka ne zikola zitya zaavaayo wansi ne zidda muno ensigo zino ezalwala aniya ezakosebwa aniya ensigo ez'omusulo ensigo ezawansi ensigo ezawansi ku susu zaavaayo ne zambuka ne ziri muno muno tayina tukigambe oba bagayita maanyi ga kisajja kuba omuntu waba kirabika susu waba takola taba na maanyi ga kisajja si bwe kibeera zaatambula ne ziva wansi ne zidda enoogo kati ze zeetaaga okusooka bazizze mu pozisioni yazo bazizzeeyo wansi n'ekisinga kale obukulu kuzzaayo kawago kumuwa waafukira kali akawago kaddeyoko kave wabweru kuba kyabulabe akawago gye kakoma okubeera wabweru bingi ebigenda okukola ki omuli ebirwadde infection ate munda nti kino kyalwadde kati yafuna aniya ate bulonaddayo okukola sikaani endala bakusabe sikaani ate bagambe mu lubuto ate waliyo ekirala ekifunye ki obuzibu okay kye kyebagamba ekyetaagisa basobole oba nga bamulongoosa ssente zezeetaagisa kuba ye dokita oyo dokita gunayogerako naye w'ensigo ye agamba tufuneyo ku kasente asobole okulongoosa omwana yatugamba obukadde 3 bamulongoosa ensigo naye nze oba n'akawago ajjeyo ensigo oba akawago mulala n'ow'ensigo mulala owakawago tukyali ku process y'entebe gye tukyalinze okuba nga bamulongoosa susu n'okulaba oba alongoosa susu yazaayo n'akawago agenda okulongoosa susu alabikira yalina okuzaayo akawago okay ate ebyo byo ne bagamba beetaaga ssente mmeka ebyentebe tebannatusalira ssente ziri awo kuba ddwaliro ly'abazungu tebannatusalira ssente tugamba nti oba ssente bweziti naye nga nawe w'omanyi era olina okwetegeka okugenda okutwalayo n'omwana nga nawe olina wokoze ki w'oyimiridde n'ogamba nti kati bwe kiba kino kiri bwe kiti nga kyetaagisa osobola okukola ki okuba nga osasula nga tebannangamba ku ssente kujjako bano abaakawago abasusumanya ab'ensigo kuba nabo bampa ab'entebe bampa paka 19 naye paka nakati ngezako kuba ku manamba gaabwe tebaddamu kunkubira simanyi kitambula simanyi kigenda maaso ku mwana omwana yetaaga okujjamu eyembera ng'akyali muto okay oze gyendi nga kiki oyagala bakuyambe ku ebyo byonna by'oyogedde zikyenataka kunyamba waba asobola okuyamba Shafiiki nebamulongoosa nekiggwa ekyo nekivaawo kuba kati agenda kutandika kusoma agenda kutandika kubanga abuuza ebibuuzo bingi kuba kati musajja ayogera kyesaba omuntu yenna bambi asobola okuyamba Shafiiki ave mu mbeera gy'alimu kuba nange mama nina okusituka nkole nyina abaana kati babo babiri oli tannagenda ku ssomero lwa nsonga zoono taata we emirimu gy'atataagana naye ng'omusajja takola kaliko kalina emyaka emeka kalina emyaka 3 alimu 3 agenda mwena tannagenda ku ssomero yeetaaga ogenda ku ssomero nange nga mama nina okuba nga nsobola okubeera kyo okuyimirira ntandika okukolerera abaana okutuula ewaka ne Shafiiki mwennyini yeetaaga okukola ki okuyambibwa nga tannakola ki tannafuna akale buzibu bulala tomanya gyazannyira kuba kati agenda akula byakoma okukula
ku myaka 3 togenda mugamba Shafiki kola bwoti nga omugamba kwebiri nga wamugamba kugumu si wamugamba kwebiri nga wamugamba kwesa bwetyo jako mugenda maaso jako mekeza Shafiki ali eri ate Shafiki yagenze era tujasobola mukumiza wamu awo wenye nenga abasawo bo bagamba akago kaso okuzibwayo ne wano basowumula waka tuli nabanga solo kola ki okufuka lere esubire tukyalina okay omulabi atulaba Shadi yono manyi nga Shadia abasawo awo bali ku stage kwe bali kibamugamba kyekyo nti singa balongoosebwa waliwo essuubi nti obusajja bwe bukyali omwana oli Shafiki bukyali buto basobola okubeera nga bamukola sajjale obusajja bwe ne babubumbako bane babukwata akanyama ne bakewole wala ne bakateekako mpola mpola n'abanga alina possibility efuuyisizaawo n'ensigo eza zatambula olwandowooza okulwala okumala ebbanga ng'omukyala watunyumiriza okumala ebbanga lye yamala ng'alwadde nga tegufuluma ensigo yafuna infection wansi eyaleetera ensigo okubanga zaseseetuka ne zitambula naye essuubi eririwo nti basobozezaayo wadde nga ndaba waliwo operation ez'enjawulo longoosa akawago bakazzeeyo longoosa nsigo busajja kubuzzaamu katuli kubanga obusajja ekifaananyi kye nnina nze enkovu waliwo nkovu kwaba diverting omusulo gwandiyisaawo ne guba nga kati akawago kagufulumiza eno ebbanga eriba liiseewo amakulu ennyama yeegatta si wekiri ne wabanga omugaso gwawo gwafa nga tegukyakola ssaawa zino omuntu yenna awuliriza Shadi ajja babuulira engeri gye musobola omuyamba ekijja baterawo ennamba ye gye musobola okubeera nga either omusawo yenna asobola omutwala omwana ebweru waliwo ayinza owulira nga omwana agenda mutwala butwazi ye abe nga alongoosebwa oba ayina eddwaliro erisobola okukola omulimu ogwo bakakkanye baleme kuleka Shafiki tokuba chupa Shafiki yoyo omuzira kisa yenna osobola oba nga olina ddwaliro osobola obeera ng'omanyi ddwaliro erisobola okubeera nga limuyamba oba ng'osobola omutwala butereevu n'aba nga alongoosebwa oba nga ayambibwa Shadia osobola osomera abantu abo ennamba y'essimu akwetaaze kwasobola okusindikira kasente oba ayina obujjanjabi bwasobola okukuwa oba nga ayina ddwaliro oba nga ye kennyini dokita kwasobola otutuukira namba yange y'essimu eri 075 75 35 28 yeddemu eri 0751 75 35 28 okay bigambo ebisembayo tusobole okuba nga tukusiibula Shadi nze kyensaba bambi yenna asobola okunyamba asobola okuyamba Shafiki oba kumutwala bweru oba kumulongooseza wano yenna kale ayinayo eddwaliro oba ayinayo kyonna kyosobola okuyamba Shafiki bamuyamba alongoosebwe kuba nange nga maama nkooyo ofulumya kino n'ofulumya kiri sikola siina mulimu gwe nkola ate tosobola kufuna mulimu wa muntu yenna agenda kubeezaawo na Shafiki kuba sigenda mukuumira kumupampa kuba jafuna ebirwadde ebirala era ogenda mutwala ku mulimu gw'omuntu akugamba essusu w'omwana awunya bubi kuba ssusu ye owuwe ye nga ye omuntu awunya bubi ye nga ssusu n'omugyamu empale wane tosobola kubeera naye dakika 2 awunya bubi aba awunya ekivundu kale oba tosobola mubeezaawo kumubeeza ku mulimu gwa muntu tolina muntu gw'osobola saba mulimu n'agukuwa kuba togenda kukera ku makya otwale Shafiki ne pampa kati ate oba ogenda saka birwadde biki birala era olina mukuumira waka ate tosobola muwa muntu nti mundabirireko kuba toba tomanyi agenda muyisa atya anaasobola omukyusa empale buli kadde anaasobola omulabirira nabyo biryawo nga nange omuzadde ate nnina nange oli okwebeezaawo okusobola okubeerawo ku Kampala kuno olina okuba ng'okola wakati n'abafamire batuuka n'agamba byatutama kati myaka 2 renti simanyi tetulina kyakulya simanyi leero ate Shafiki omusaayi gumweddemu ate leero tuli mulago ate tuli Ntebe ate tuli biki n'atuuka n'abikoowa abamu bakubira n'amasimu oli nga takwata luvannyuma nnyo nagamba naadde sigiraba nga wayise n'ebbanga
ate abaana balina okulya balina okunywa n'obulamu bulina ogenda muki maaso kati bambi yenna asobola okuyamba sigenda kutematema gundi naye nga bambi asobola okuyamba yenna bamisa busabi kuba nange nyina kati omwana ow'obuwala omuto yeetaaga ogenda ku ssomero ne siina adde 10 nange nga mama sinza asobola okutuula okulaba omwana wange nga tagenze ku ssomero nina asobola okuyamba nga ayinayo kyasobola okuyamba akaana kange ak'obuwala ogenda ku ssomero bambi n'obwo buyambi nja bwebaza n'okuyamba Shafiki kuba nange kati nga maama sijja musuulira muntu yenna naye nange nkooye otoba mukino mukulya leero biganye alina okulya enkya byakoze bitya kati n'obeera awo gundi yatutama gundi yakola bwati bamisa buyambi nyambe mama Fiina Fulfiga kale yenna asobola okuyamba sigenda kutematema nti gundi oba gundi saba kunyamba Anash tukusabire Mungu akuyambe embeera eno bukyanga etuukawo wafunyeyo mulanga gw'okubira omuntu kubanga kinyuma nnyo n'okubeera nga batandikira omuntu okuyamba ayina waatandikira olinayo embeera oba obuyambi wali ofunye ku muntu yenna we bayinza otandikira nti ayetaaga okuyamba atandikira awo nagendako ewa Leila nemusabako okubuyambi Leila Kalanzi nanteeka kacapizo nanteekako ku TV naye era nayo tewavaayo buyambi kuba nga abantu babulijjo yansonderayo emitwalo 10 mukusondera emitwalo 10 Shafiki awo naye nalwala kati awo oba onoonya obuyambi wano obunoonya wali abamu akugamba mpereza ku bifaananyi abayagala bikozesa olina omuwa ebifaananyi by'omwana oba mpereza ebbaluwa z'omwana ninayo simanyi omuzungu simanyi biki bangi bansabye ebifaananyi by'omwana babikozesa byabwe kasitaafu n'ebifaananyi n'essimu agijjako taddamu kukubira Mungu ayambe yoyo Shadia mama wa Shafiki ono takagwiridde Shafiki sorry banna jangu Shafiki tagwiridde ate olubuto sorry baba sorry bannaye omwana bw'omutunula bw'oti engeri gy'alabikamu obulungi engeri gy'anyiriramu kizibu nnyo kikkiriza nti embeera eyo gy'alimu ne tusaba Mungu amuyamba amukakkanyize obulumi bw'ayinza okufuna n'embeera eno oba oli awo baba nga bamukozeeko sajjala ekolebwe nga bukyali asobole okubeera ng'afuna obulamu omwana yenna bw'ayandifunye oba bwe yandyetaaze okuyitiramu ng'akula ng'era abaana abalala tumusabe Mungu ayambe n'omuzira kisa yenna ayinza omuyamba akole ki abe nga amuyamba Shadia tujja kwongera okukunoonya era katusabe abantu bakubire essimu basobole okubaako nga bakuyamba ku nsonga eyo inshallah Mungu bw'atyo bw'atonda yetakoma kutonda akutonda n'ozaalibwa naate nasigala ng'atonda bw'aba nga yakuwa okugulu asobola osalawo n'akuggyako atonda paka ng'ate ofudde n'oddayo gye yakujja guma gwegumira ku kimu nti Mungu ye yatonda tewamanya nti ayinza n'otondebwa ng'amaaso agakola ki agayina naye waba nga yamutonda ng'ayina amaaso nga ne kati akyali mulamu kwa kyandibadde ekibi ennyo okubeera nga taliiwo naye waba mulamu waali ng'omulabako ng'azannya wadde ng'ayinza okuba nga bunkenke bw'azannyiramu oba mwali ne katusabe Mungu akole ki akuyambe ogume era okakase kimu nti Katonda ye yakola ki abamu embuto zivaamu ne kati gwe aba yakukkiriza n'oluzaala yasinga okumanya ate pulaani esinga abalabi baffe abalungi aba Blaze Media nze ntyo mmulaba Shafiki jangu ntyo mmulaba muganda wange wali yaliyo nga ye tagenda kutya mulaba bula yagala kulabako kuba ye ngoyo omwana omulabirawo engeri gy'alabika munene alabika bulungi tosobola nakukiriza nti alina ekirwadde nedda nedda nja kwesa ebifaananyi
Okay, katubasiibule bannange mwebale kubeera nga mutwekuubiddeko. Omwana oyo bw'atyo bw'ali alina emyaka 2 naye nga badde bw'atyo okuva ku myezi 4. Tusabe yenna omuzira kisa yeetaaga omuyamba osobola omukubira essimu yeetaaga omulabako mukubira essimu ogenda omulabe naye nze sobola kuguma kumulaba namulaba mu bifaananyi kankoma